Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno abatuuze abawangalira mu kitundu kya Kiteezi mu disitulikiti ey'e Wakiso baagwamu ekikangabwa kasasiro bwe yabumbulukuka n'agwira amayumba gaabwe era ng'abantu abasoba mu 35 be baakalugulamu obulamu. Abantu ab'enjawulo bazze nga bakyalako mu kifo kino okubasaasira awamu n'okubadduukirira. Bano nga bazze nga babadduukirira n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Songa ekibabadde ku mutima ky'ekyokubeera nti obanga gavumenti eneebakwasizaako okufuna ettaka we banaddamu okuwangaalira. Wabula nga kino amyuka Ssaabaminisita owookusatu Rukiya Isanga Nakadaama akyanukudde olwaleero bw'ategeezezza nti bamaze dda okufuna ensimbi nga kati ekisigalidde kwe kusalawo wawe bagenda okufuna ettaka. Obutasukka mwezi tujja kubanga abantu bano tumaze okubajjawo wano kubanga tulaba nti ekisinga obukulu kyakufuna ettaka wali we tugenda okubajja tukya negotiatinga n'abantu abo okulaba ettaka we liri abantu bano libasobola okubeera ku kyekyakyatulwisizaamu naye nga ssente zowe ziri kasita tufuna ettaka we liri nga tugendayo nga tulisasula nga tutandika okubeera nga tubaliloketinga. Honorable Rukiya Nakadaama agambye nti bakaawonawo baakufuna obukadde bw'ensimbi 5 abeetaaga obujjanjabi baakuweebwa miliyoni 1 kyokka nga n'abaali bapangisa nabo baakukwatirwako ensimbi ensaamusaamu. Okusookerako beebo ababadde bali mu rent tujja kubajjawo bo babeere nga ate bo tusooka tubajjewo bagende. Ebintu ebirala byonna ebigenda okubeera nga bibatuusibwako mpola mpola bajja kubeera nga bafuna wano amawulire tujje nga tubibatuusaako nga tubibawa like the 5 million compensation like the 1 million for the sick people n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Hajjati Minsa Kabanda ono nga ye minisita w'ekibuga Kampala era nga y'omu ku beetabye mu kwaniriza Bisaka ow'obusobozi ategeezezza nti yafiisi ya Ssaabaminisita yeegenda okukola ku ky'okuliyirira abantu bano ate ekitongole kya Red Cross kikole ku ky'okugaba ebintu. Asobodde otuwa ebintu ebingi ennyo olwaleero neebaze n'abantu bonna abatuwadde ebintu kampani ziweze nga 10 ezenga ziwawana ebintu. Njagala bawa assurance ti ebintu byonna ebizze wano biri safe era Red Cross babituwa nga KCCA tubikwasa Red Cross. Buli muntu yenna alese wano ekintu tubikwasa Red Cross. List wezire z'abantu n'abantu abagenda okubeera compensated tubalina nga tukozesa UBOC tukozesa LC1 tukozesa meya wa wano. Ku nsonga ya kasasiro minisita asabye abantu bonna basobola okubaako kye bakola ku nsonga ya kasasiro bajje bakwatagane n'ekitongole kya KCCA nga bwe bakyanoonya ekifo ekyenkalakkalira aw'okuteeka kasasiro. Saba tugenda ffe nga KCCA okugula ettaka lye tugenda okugula tulinoonya nga KCCA tufune we tuyiwa kasasiro awaffe nga waffe kubanga tufunye obuzibu lwe tugamba tugenda kuyiwa wano nga wajjula kubanga ffe tulina kasasiro mungi. KCCA efulumya tanize 25,000 buli lunaku ebyo biba bingi nnyo ebintu. Bw'atuuse okwogera ow'obusobozi Bishaka akubirizza abantu okudduukirira nga bannaabwe nga balina obuzibu mu ngeri y'emu n'asiima omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa olw'okukuuma eddembe mu ggwanga Uganda nga buli muntu alina eddembe okusinza mu nzikiriza ye. Kati ekindeese olwaleero nazze n'ebintu ebyokulaga obumu omuntu bw'aba mu bizibu kubanga mu Buganda wano babeera n'ekigambo kyabwe nti munno mukabi ye munno ddala mu Buganda. N'omulunyolo omuntu akugonza munno omulora bw'oba oli mu bizibu singa mu ggwanga waba tewali mirembe bino byonna tetusobola kubikola. Abantu bafuna ebizibu tuba tetusobola kugendayo ne tubeera nabo mu kusanyuka mu bizibu tuba tetusobola kubeera wamu. Naye Omukama Ruhanga w'obusobozi Bisaka tusiimye nnyo tusiimidde ddala ku lwa gavumenti ku lwange nga minisita w'e Kampala n'emiriraano ku lw'abantu bonna abali wano. Nze amaze okwebaza ebirungi ebyo byonna njagala gamba abantu baffe nti taata waffe ow'obusobozi buno si gwe mulundi ogusoose okukola donation
abadde akola donations emirundi gyonna buli abantu baffe baba bafunye obuzibu ekitegeeza nti alina engeri gy'asomesezza abantu omutima ogw'okugaba. Ow'obusobozi azze yeetisse ettu eri abantu bano eribaddemu loole z'obuwunga nga zibalirirwamu kilo 1,400, ttani z'ebijanjaalo 2, loole y'amatooke 1, muwogo omubisi ttani 50, byongera okuyamba ku bantu bano abaabudamizibwa mu nkambi eno. Serina Nagujja ne Habati Mugabe be bakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.